Kwebaza okuba ng'okyekumidde ku News Park Channel ogamba otya mukwano wonna w'osinzirira okuba nti no olaba weebale ku subscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Njagala okutegeeza nti News Park Channel tukuleetera amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga ate era tukuleetera n'amawulire agafa ku selebwo kw'ossa n'amawulire ageewunyisa. Tutandikiddewo olunaku olwaleero. Munange tubadde tuyitaayita nga tuganoonya tusobole okugakutuusako wano ku News Park Channel gye tugwiridde ku muyimbi Lily Pazzo avuddeyo ne yeebaza Pastor Wilson Bugembe olw'okuba nti no yamubeererawo mu kaseera we yali nga obulamu bwe bugenda n'asobola okujja mu ddwaliro n'abeera nga amusabira oba oliawo essaala eno ye yamuyambako n'okuba nga kati akyali mulamu. Lily Pazzo agambye nti bannange Pastor Bugembe alina omutima omulungi afa ku bantu ng'oggyeko ekyokuba nti no yajja mu ddwaliro n'ansabira namusaba tubeere nga tuddamu oluyimba olwa Katonda yabadde mwene ensonga era bambi nakkiriza. Kansooke nkuwe Lily Pazzo nga yeebaza Pastor Wilson Bugembe. Bannange nali wakufa naye leero sinakkiriza oba ndi mu nsi y'abantu balamu baganda bange sinakkiriza ndi awo bwenti. Nze abantu essaala ze bansabidde na byonna okukomawo ate n'ennyimba nkubiriza abantu babanyeenya obubina abantu obulamu bwa kiseera tugende tulye tunywe z'olinawo zinywe z'olinawo zirye. Abantu balabira ddala ng'oli mugwagwa asembayo. So nasaba Pastor Wilson Bugembe mwamusumba oluyimba luno lunkwatako nnyo ate obadde nnyo bulamu bwange nakuba oluyimba lwagenda ogula emmotoka nampita nampayo akambaga oluyimba luli inspiration nnyo. Bwe nali ku kitanda Pastor Wilson Bugembe era nalajana ngenda okutuuka e Nakasero ng'amaze okutuuka. Musajja oyo bulijjo tumulaba sijja nkyogedde nnyo tumusinkana ku bivulwa nayimba nagaba abato bange muli mutya mulokoka ddi nayimba ebintu bye nasabira abantu n'agenda ne mutafaayo kumanya musajja ono yinka azitowa ki nakirabira Nakasero. Musajja wa Katonda oyo yansabira Pastor Wilson Bugembe oyo bulijjo gwe tulaba obulabi ku bivulu n'akwata ku lubuto mu kusaba ennyo olubuto ne luddayo kuba nava ebbombo mu ambulance nga mbuyaana buki nga mbuyaana bubuyaani naye yankwatako olubuto ne lukka ebitali byagaa nti luddayo nga lwe ngamba musajja ono bulijjo alina amafuta ga Katonda kyankuba wala nze yali avudde ebbombo nga sissa naddayo nga ntandise okusabya ebiyo ebigambo byennayimbi ti bwe wansabira e Nakasero ng'olubuto luzimbye naddayo ebbombo nga ntandise okussa. Eyo nga tuvuddeyo mukwano ebya Bruno kebiyinza okuba nga si birungi olw'ensonga nti Ocean okuva mu Black Market Records label avuddeyo n'agamba nti agenda kumutwala mu kkooti. Jjukira nti olutalo wakati wa Black Market Records label n'abayimbi okuli Bruno K ne Nina Rose lukyagenda mu maaso era nga Ocean ategeezezza nti Bruno K ssaawa yonna agenda kumuggulako omusango gwa defamation. Wanganze Bruno lwaki mutwala mu kkooti defamation kunjogerako bintu bya kisiru nze nyanza Ocean ate nze Bruno ebyo byataddemu yeba mu bino ebya kampani ngo bitadde kwa site engeri gyankubamu nze andabira but we are going to go against him and we are ready. Abayimbi bamanyira nnyo n'abalala bagenda kuyiga era ndi mu process kundi mu buufu bwe bumu aba Black Market Records label beeganye ebyokweddiza YouTube channel ya Nina Rose. Nga senga Black Market yateeka channel ya Nina wansi n'olaba oluyimba lwa Bruno K lugamba nti no claim whatever claim complaint from Black Market ki eraga ulira Nina kennyini nga mubadde mukola ne business kubanga channel yagamba yabula lwaki teyajja n'atutukira n'atugamba channel yange biki ne yasirika that means alina channel ye
amalala gakayingirawo wano ku Newspark Channel galaga nti omutegesi w'ebivulu Abitex alabudde aba Black Market Records label nti tebageza ne bakwata ku luyimba Ranina Rose lwe banaatera okufulumya. Ono agambye nti kibi nnyo era kyennyamiza okulaba nti no aba Black Market Records label abatulugunya abayimbi, ekintu kyatakkaanya nakyo ng'agamba nti abayimbi bano omuggalo gubakosezza nnyo nga ne ssente kati ze bafuna bazijja ku YouTube. Nga n'olwekyo wovaayo n'oggala channel y'omuyimbi obanga amuleetedde okuba nti no abonaabona kubanga aba talina wagenda kufuna kyakulya. Ono agambye nti ye ne Nina Rose balina oluyimba lwe baakola, naye agambye nti bakitegeddeko nti buli luyimba lwa Nina Rose lwateekayo ku YouTube aba Black Market Records label balutwala. Wano wasinziridde okulabula aba Black Market Records label nti tebageza ne bakwata ku luyimba luno. Kakati bana aba Black Market nze obulamu bwange saagala muntu anyigiriza muntu. Essaawa zino nyina oluyimba nasasula Nina Rose 100%. Afuna ekirowoozo nemanya nti sena bata agenda kuyimba nani. Ekirowoozo ekyo kyali kyasooka kugenda wa Kemisera ne balabikanga bo line yabalabika ndala nga sibeteefuteefu kola nimbavaako nali nkyali awo oluyimba nkyalutadde awo ate Nina Rose n'ava gye yava. Omulamwa ne gubanga atudde bulungi mu mulamwa ne muyita ne tukkaanya ne musasula 100%. Naye mpulidde nti buli luyimba oluteekebwayo nga lulimu Nina Rose aba Black Market balujjayo ne baluteeka ku YouTube zaabwe. Mbawooninga aba Black Market oluyimba twalumaze ennaku nga 3 4 5 emabega. Bwe tweyongerayo n'amawulire agafa ku baserebu bo wano ku Newspark Channel, Bayibuli egamba muzaale mwale, era ndowooza ekyawandiikibwa kino omuyimbi Bucherman akyagala nnyo. Amawulire ge tufuna wano ku Newspark Channel galaga nti mukyala w'omuyimbi Bucherman asuubira mu bufunze ali lubuto. Wetwogerera nga Bucherman alina abaana abawerera ddala 4 mu mukyalo ono, 2 balenzi ate nga 2 bawala. Bwe tumubuuzizza oba nga amanyi seksi y'omwana gwe yeetisse, agambye nti nedda Mukama yenna gw'anaamuwa gw'ajja okugenda naye nga musanyufu muzibu kubanga agambye nti essanyu ly'omukyala yenna kwe kufuna abaana oba omwana. Kuluna I want a surprise. Yes. Yeah, kubanga kati nze the reason why I want a surprise munda yange nakavamu 2 boys 2 girls. So either way I'm expecting a baby. Waliwo emirimu egigenda mu maaso omanyi ne mu lutalo bibaamu omanyi era ababeerayo be bagamba nze ndi mwana wa mu lutalo nze ndi mwana wa gundi ndi mwana wa muno and omanyi kati the Rastafari way of life fe omukyala wafuna olubuto, it is a big celebration of life. Obadde mulabi mulungi mukwano Mukama akunkuumire akwe by'osinga okwagala. Obadde ku Newspark Channel naye okujjukizaako wano ku Newspark Channel tubeera n'amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga ate era tubeera n'amawulire agafa ku serebuwo kw'ossa n'amawulire ageewuunyisa byonna ku Newspark Channel. Nkwagala nnyo mukwano, weeraba.